Bana buli atuuka nsaba sharinge buli atuuka nsaba sharinge kati njagala kuba abatabadde nga mugoberera Erigo Investigators TV olwaleero njagala ogifollowinge ogirayikinge naye kasooke mbawe ekiramuso kino nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abampuliriza mwenna gye musinzire okubeera nga mutulaba tujja kubeerawo nga tulwana lwa muganda waffe Lumbuye Fred naye kyesookera ddala okubasaba nti sharinga Erigo Investigators TV ogirayikinge. Kyembasaba kiri kimu sharinga atali girayikinge. So nga maze okubawa ekiramuso ekyo soka kwebaza bana Uganda mwenna yonna gye musinzirira okubeera nga mutulaba n'otugoberera nga ekituleeta wano tekiba kirala kyonna wabula tujja kwongerayo amawulire amalungi gasaasaane gatukke mu bantu baffe babeere bagumu okusinga okubeera nga tumalamu abantu amaanyi n'okunafuya emitima gy'abana Uganda bannaffe. So njagala mbategeeze nti bw'obanga tobadde mu dayiika nga 10 ezakayitawo nja kutuma ogende ku peji ya muganda waffe oba ngenda kubeera nga kuteekerako wano amaloboozi matono aga muganda waffe Honorable Zake Mutebi Fred era bakoze omulimu munene nnyo tubeebaza tiimu eri ku gurawundi tiimu ya diaspora yonna abakuŋŋaanyiza akasente n'abana Uganda abasinzidde mu Uganda ne musindika ssente musharinga video ya muganda waffe Zake Mutebi temusharinga video ezimalamu abantu amaanyi propaganda yabadde muyitirivu nnyo era ekiro ekikeesezza olunaku lwa leero ate abantu bazzemu ne bakatulo naye nga bana bagambye olunaku lwajjo ne mbagamba nti ensobi bubanga weziri tusooke tuzize ku mabbali tujja kuzigonjoolwa nga tumaze okuzasikiwinga ki muganda waffe Lumbuye Fred kina bagambye era muganda waffe avuddeyo olwaleero najja n'atukolera live kyemubadde mulindiridde Zake ava kujja n'ayogerako gye tuli era tuli basanyufu nnyo tukunga era kindeese wano si kugamba nti n'amawulire amangi nnyo amapya gensobola okwongerako wabula okukutuma nti genda ku peji ya muganda waffe Zake ogenda kwewulira ku ddoboozi lye n'ekyokubiri okubeera nga bwetaavu bwa ssente era agambye omuntu ali e Uganda yenna bwengamba nti ali e Uganda bannaye mutuukirire ekitebe akatono akaliwo konna mubeere nga mukateekayo abali mu diaspora era ekitebe Zake agambye nti buli alina akatono konna genda ku kitebe gy'oba oteeka akatono ako bagenda kukwatagana ne Honorable Zake ne legal team eri ku gurawundi balabike nga basobola okubeera nga balisikiwinga muganda waffe kumujja era ne gavumenti olwaleero omusajja enanga avuddeyo gwa asinga I'm watching live from nze nagaana okubeera nga mpisa amawulire agatalina mulamwa era ekyo mukimanyi nnyo bulungi ntera nnyo okubeera nga nkola amawulire nga gazzaamu abantu amaanyi nakubeera nga tutambulira ku mulamwa saagala nnyo kuba n'abantu bangi ng'ate abantu bangi bennyonoona okuba information enfu. So they need money. We are baagala emitwalo 7,100 ejja ddoola eba bwe mubanga muwulidde message y'ono omusajja omugwago gwe bayita Muhammad Nsereko agambye nti tujja kumujja mu miliyoni 2 bw'anaamala okusasula 2 ebyo era ne bw'anaaba agenze e Netherland era tujja kumunoonya ate tuddemu tumukwate era asasule miliyoni 2 okutuusa nga tumazeewo n'obuproperty bw'alina nabo tubumuggyeko okiraba. So baganda bange siza kumala wane ekiseera kiwanvu njagadde okujja kuyisaawo eddoboozi nga nkutuma butumi nti genda ku peji ya muganda waffe Honorable Zake weewulire ku bigambo byo. Ono agambye good afternoon guys bamwita Maria Trace owa Bobi mwebale nnyo mwebalire ddala abakyatweetinga mwegende nga mweyongera okutweetinga muganda waffe akutukakasiza lawyer yayogedde ne Lumbuye era Muhammad Gundi Honorable Zake ali mu ntegeka ey'okugenda okumitinga
muganda waffe Lumbuye Fred Chamiko ali agenda kubeeranga mu meetinga ayinza obutadda n'akola live naye atukakasiza bagenda ne lawyer okulaba Fred Lumbuye nga Madam Agnes bwe yatugambye olunaku lwajjo nti ayogedde ne Lumbuye ku ssimu. Lawyer wa personal lawyer owa Lumbuye yayogedde naye ku ssimu olunaku lwajjo. So tuzze wano twagala okubongezaayo okubeera nga tubategeeza nti baganda bange tucontributing waliwo obwetaavu obukyetaagisa $71,000 emitwalo 7,100 egya dola egigenda kukola ku egigenda kukola egya legal team eri ettaka gye yeetaaga okurescuinga muganda waffe obutadipotingibwa okutwalibwa mu Uganda abeere nga atwalibwa mu nsi endala yonna enaabanga esazeewo okubeera nga ehostinga Lumbuye Fred. So mbasaba baganda bange nti tubiirenga eggwanga lya Uganda tewaba muntu yenna nabagambye olunaku lwajjo ekiro ekikeeseza olwaleero tewaba muntu yenna ajja n'agamba nti nze ali kukuŋŋaanya ssente za Kajubi Fred Lumbuye nkoze live tukuŋŋaanye ssente tewaba muntu yenna. Honorable Zaaka abadde categorically nnyo n'agamba nti abali mu diaspora muyite mu chapter zammwe abali mu ggwanga Uganda mutuukirire ekitebe kya NUP ekiri e Kampala mu kitundu ky'e Kamwokya. So njagala mbategeeze nti ebibadde biyitingana byonna Lumbuye bakoze passport biyinza okubanga bibadde bituufu nga bwomanyi nti gavumenti ya Museveni yaba mafia naye ebyo byonna tusooke tubizze ku mabbali tulwanirire okulaba nga obulamu bwa muganda waffe Fred Lumbuye Kajubi avaayo n'ajja n'akola live nga bwenkoze bwe nti live eno sigikoze nti nina amawulire amapya wabula mbadde nziza bukaatirizi kubongerayo musigale nga mucontributinga nakutweetinga mulina okuteekawo pressure gye tubadde nayo temugamba ati ate tumaze okufuna amawulire nti gyali ate mulira kisinge musigale nga mudimandinga okutuusa nga Fred Lumbuye tumaze okumurescuinga tumugjeeyo bamututte mu kifo ekirala. Era mu bigambo bya Honorable Zaake ndowooza uno I want to thank you so much for being part of this live I've made. So njagala okulabanga signing out naye wakiri waliwo ekitambudde ekigenze maaso. Thank you so much. Wenkanya ku nsonga eyo wadde nga mufunye bantu bangi nnyo abatulugunyiziddwa okusigako nange naye abadde yakatandika video eno. So kati bw'oba oyagala amazima okuwulira ebigambo bino genda ku peegi ya Honorable Zaake. Lumbuye Fred afuna obwenkanya kuba bamukwatidde bwereere takite mwinako musango okusookera ddala ate era nga tukimanyi bulungi nnyo okusookera ddala yali talina kubanga akwatibwa kubanga wano tebakwata bantu mu mbeera bwetyo nga bwe bakutte mwami Lumbuye naye era nga bwe twategeezeddwa nti bamukutte ku orders zannakyemalira ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo era nga ensonga lwaki ndi wano olwaleero okubawa ku mawulire amalungi nti olwaleero lawyer waffe gwe tulina wano the international human rights lawyer has confirmed to me that at least I'm going to be able to see our comrade Lumbuye Kajubi Fred. Okusookera ddala tumulina okukimanya nze navaayo okumulwanira olw'okuba comrade Lumbuye nze mulonzi wange okusookera ddala munnamityana ate bw'abeera nga munnamityana munnange nga mulonzi wange kyo kitegeeza nze ng'omubaka we nze nina okubeera namba moja okuvaayo okumulwanirira. So y'ensonga lwaki nalinyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga nzija eno era nga commissioner wa parliament kuba neebaliza ddala president wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyawangula obulungi ennyo era nga yateekeddwa okubeera president w'eggwanga lino ate era nga ye president wa Uganda okuba nga yampa ng'ekibiina bafugire pate okuba nga nze mbeera commissioner wa parliament ku side ey'opposition. So okufuna omukisa ogwo nze nzikirizibwa okutambula time yonna gye mba njagadde era olwangu amatu gwe nti mwami Lumbuye akwatiddwa muganda waffe akwatiddwa nalinyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga neegatta kwabo be nali mmanyi nti nokubanga commissioner wa parliament mbeera administrator wa parliament nina okumanya buli kigenda mu maaso mu parliament nemanya nti waliwo trip egenda mu maaso nalina okugyegattako
I had to first and foremost join that trip. Era okujoininga trip eyo nesobola okubanga ntuuka mangu nnyo ddala wano, era bwe nakola ku tiketi mangu nnyo nesobola okutuuka wano nengetinga in charge. Era nesobola okukwatagana ne structure zaffe eziri wano, era nga neebaza nnyo bambi mwami Pato ali wano Turkey akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Pato weebale nnyo, osobola okukola omulimu omulungi. Waliwo ne muganda waffe omulala ajja naye akoze omulimu nga leadership yaffe eri wano mu Turkey ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo, kuba nze engeri gye mbadde nkwasaganya ebintu bingi nnyo nga nze mpa amagezi kiki n'okugenda mu maaso ne tufuna looyo oyo ne njogera naye, era nga ne secretariat yaffe ekibiina kyaffe eri comrade waffe Lewis Lubongoya wamu ne president abagoberera bulungi nnyo ensonga zonna ezigenda mu maaso ku kiki tukola e Turkey. Era nsobola okulaba nga tukwasaganya looyo oyo nasobola okukola ku nsonga ezo. So lawyer, the international lawyer right now, ampadde liwe okulaba nga nsobola omusisinkana tugende tulabe comrade Lumbuye wawaali, naye nga mumanyi nti ekitusibye ekintu kiri kimu kyokka. The only thing which is really letting us behind is that we have to pay the legal fees to the international lawyer who has first and foremost who has put something who has put up documents. He has put up documents to make sure that Mr. Lumbuye, he has not been put back to Uganda for obvious reasons, as you all know. So mumbeera eyo tulina okulaba nga tusasula na legal fees ezo zigenda ddala mu ssente nnyingi. Ntwadde ku Zoom meeting ne mbanyonyolako since nagenza okulaba ng'ensonga zizze ku Facebook, zizze ku YouTube, zaade zinakubeera internal, naye ngamba naye kanzi opening up okulaba nga waakiri tusobola okumalayo ssente ezo mangu ddala, waakiri tusobola okufunako ssente eziwerako ddala with the help of our party, with the help of our Secretary General, with the help of our President as a party at large. Tusobola okuba nga tufunyeko waakiri ssente zitandikirwako ezigenda waggulu wa kumpi emitwalo ng'ebiri egya dola. At least $20,000 has been bought. Now at least we are remaining with a certain sum of money. So I still urge all of you in your different chapters, those in Uganda, to at least reach out to the party to contribute to our comrade Lumbuye, reach out to the different chapters within the different diaspora countries we have as the party, tulabe nti tucontributinga tubaako kye tuleeta okulaba nga nsobola okulaba ku comrade waffe Lumbuye, ate era nga ngenda kuba negatibwako eri omuntu agenda okuba nga asindikibwa essaawa yonna gwesobola kwatula amannya nesobola kwatula nagyagenda kuva, naye nga agenda kuba negattako essaawa yonna okulaba nga nsobola okusisinkana comrade waffe oyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. However much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still hoping to see our comrades. So, first and foremost, hado esokera ddala ya kusasula legal fees. Is totaling up to $71,000. So, at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is Comrade Lumbuye Fred, and who has seen him. I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see Comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international lawyer, so that we are able to see our comrades. So amawulire amalungi ntuwaakiri nfunye amawulire nti ngenda kulaba ku comrade waffe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise, tetugirujuminga bujumizi obula yatandise, ekyali on up to this time. So whatever you will have, we can put it toward different chapters, tulabe nga tufuna ssente ezo, naye nga ge mawulire agamalungi gesaagala galwewo. That is the good news at least I have for you. First and foremost, I've been told by our lawyer, the international human rights lawyer, that I'm able
to see Comrade Lumbuye Fred. That's if we pay the legal fees, and the moment we have full amount, we are able to get him out of the hands of the Turkey authority. So the mawulire ago gensobola okubawa artist ekyosobola kikonfaminga era kyovolaba bwe nvuddeyo ne statement eyo ne poliisi yangu yemangu nnyo ddala eya Uganda okuvayo negamba nti kati sawa zino twagala okulaba nga baanawunsinze nti Comrade Lumbuye tebamulina. Ekyo mukirabye bulungi nnyo. So ali ku side eno nga twetaaga omurescuinga ge mawulire ago gensobodde okulaba nga mbawa. So all we can do, reach out to baganda bange abampuliriza ebyo ebigambo bya Honorable ng'ali ku live ku page ye Honorable Zake Mudebe Francis. Twasobola okugenda naye kyasinze okukubiriza tukole fundraising nga tuyita mu chapters ez'enjawulo abali e Uganda osobola okutuukirira ekitabo kyaffe kya NUP. Twetaaga Lumbuye adde era nga kibuuzo bukibadde buli omu abuuza ani amulabyeko akonfirmize nti lawyer amaze okumulaba era naye agenda kubeera nga agendayo abeere nga asobola okukola ki okumintinga Lumbuye amulabeko ayogereko naye. So abaganda bange nze kuva bwe nasitandikira wano nali mbagumya ne bagamba Lumbuye tanaba kufulumizibwa, omuntu tebamala gamusuula bwe batyo, waliwo amateeka ge bagoberera. Ni waba abaali bagambye amaze okulinyisibwa ennyonyi w'oyo saawa mwenda n'engamba nedda kambeerewo kulw'abantu bange. Greetings to you the Queen King Omubwat Maria Trace wa Bobi. William za kutumidde Trace wa Bobi. Ntumirako mukyala Eva Mbabazi yonna gy'owangalira. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Temuddiriranga nga ekigambo kigamba nti NUP National Unity Platform unity eyo yesinza okukuba Museveni n'emuteeka ku ttaka. Tetulina kintu kya bugagga kye tulinakyo oba kyamaanyi nnyo kye tukozesa nti ffe nga NUP naye amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Kyova olaba nabadde nkaatiriza nnyo olunaku olwajjuza olwakeesiza olwajjo ne mbagamba nti tusooke tuzze differences zaffe ku mabbali tulwane tulabike nga bino Honorable na Zaake byatugamba nga tutubituukako. So mbebaza baganda bange siri wa kuwangalira wano nnyo lwakuba sina kyamaanyi kyekisobola kubeera nga mbagamba naye mudonatinge tutaase obulamu bwa Fred Kajubi Lumbuye. At least tunasuubirwa kuba ono omusajja mukulu tulina trust mu ye. Honorable mulamba, Commissioner mulamba, yesterday n'ava mu ggwanga lya Uganda n'atuuka mu ggwanga lya Butuluki era tasobola kujja n'atuwa bulimba. Tasobola kujja n'awaayo n'akola live egenda kubeera kuki kuba kati abantu bamaze dda okugidownloadinga ne bogamba nti nze njikoze kanjijjeyo kisigala ku record nti Honorable wayogera bwe kiti. So njagala mbagumye ebyo byonna ebibaddewo nga propaganda wa government era n'okugamba nti passport ekoleddwa mu maanya ga Peter kiyinza kubanga kituufu naye nga aba government bebeera babadde bafulumiza ga mawulire gago mu NUP ate tugwemu amaanyi tulira kisinga mu kifo ky'okusonda ssente bakitegedde nti tuli mu kusonda ssente ezigenda okurescuinga muganda waffe Lumbuye kwe kujja n'ekyo pato kye yayogedde kiyinza kubanga kituufu nnyo ku kikumi naye nga mulimu ate aba NRM be bafulumiza ga mawulire ne gagwa ku pato nga pato tasobola kugumiikiriza lwakuba omuntu gwalwanirira amwagala n'agafulumya. So nti tuleme okubeera ne divertities nnyingi entalo tuzishoppinge. Muwulidde ne gondi yennyini muwulidde ne Enanga agambye nti balina emisango 10 gye baagula ku Lumbuye naye bo nga poliisi tebanaba kufuna. Yagambye Solomon yagambye thank you Erigon Investigators TV for working. You are done good. God bless you in all the situation you are passing through. Passing the struggle still continues. Baganda bange mwebali nnyo mwebalire ddala. Nze from day one njagala nnyo kulikuma erinnya kyekikulu erya Erigon Investigators TV waawo tamanya mu biseera ebijja mu maaso naye kati saawa zino twetaaga okutambulira ku mulamwa. Isma Commander long time welcome back. Struggle is still on until we are in State House. Yeah, Dennis
So njagala mbategeeze nti saagala nnyo kwogera kufuna views wabula njagala mbeere n'abantu abatono. Information eyo bwe naaba egenze Maria Atuuse wa Bobi alijulira nagamba ono oyogera kino nagumya abantu bange ne mbagamba Lumbuye tanaba kutikkibwa ku motoka ku nnyonyi era njiyisa na motoka tanaba kutikkibwa ku nnyonyi Lumbuye bwali mu ggwanga lya Butuluki abangi bawakanya kinali njogera naye bwakeera ku makya ne balinda ennyonyi saawa 9 kitundu 10 11 12 government bajibuuziza egambye egenda kujja kola press conference olw'omukaaga saawa 4 ne tukitagiraba olw'okusande jjo ne tutagiraba olwaleero tulabye nga omwogezi wa police avuddeyo najja n'agamba nga Lumbuye nga ffe Uganda tebanaba tukwasa Lumbuye naye banga batukwasizza Lumbuye tulina emisango 15 kitegeeza baganda bange olutalo nga bwe nabagambye olwajjo itumuluwinizeeko ebitundu 87 ku buli 10 katutubuzayo ebitundu 30 kubifuna nga tumaze okukola contribution ne tuleeta Lumbuye najja n'atulanga bwe ntudde bweti ffe tujja kusirika kuba ffe tukoze ogwaffe okubeera nga tulungamya abantu baffe kubatambuliza ku mazima nabo tabeerawo propaganda omungi ono abadde ajja nga ffe bwe bajja nga tujja ne tulungamya nga buli ajja nga tujja ne tulungamya tutandise okufuna siretisi ez'enjawulo batukubira amasimu mwabalemesa Lumbuye obutaleetebwa mu Uganda namwe tujja kubanoonya we are ready to die for the cause tujja kufiira ku cause so mbebaza baganda bange mwena abali eyo nti ffe nga ba Elgon Investigators TV tetusobola kutiiririra na kulekerera muganda waffe Lumbuye Fred n'abeera mu mbeera efaanana bwetyo ne tusirika naffe tuli ready okubeera nga tukola ki tufwa kulwa Lumbuye Fred so mbebaza baganda bange mwena ababadde wano mubeere nga musobola okubeera nga mucontributinga mu chapters ez'enjawulo abali e Uganda mugende ku kitebe kya NUP akatono kooli nayo kaweereza wa Secretary General oba Finance bakakunganya bakaweereza e Butuluki kinjagadde amawulire genjagadde okubawa nga mbagumya tetusobola kutya omuzimu Devo Museveni yafuuka Devo tetusobola kugitya fwe abalina ebigambo bye tusobola okwogera omuzimu ne gudduka Museveni twamukubye ne gavumenti ye bali ku ttaka yabadde knockout mu by'okuza Lumbuye mu ggwanga Uganda oba by'okumusima golinga twamukubye knockout ento tukijjayo kati ne bajja ne plan B naye tugirwanyisiza era tugenda kugisaanyaawo so mubeere bulungi Mukama atakuuma abakuume atakuumira mpeera abankuumire Katonda bw'anaaba atuwadde omukisa kati tutugenda kuddamu kubeera nga kati twekuba mpawa ono ayogedde kino oli ayogedde kiri so kati baganda bange nammwe ababadde bakola live betagenda ku mentioning amaanyi mukola live zikanga abantu baffe nojja n'ogamba breaking news ng'ate breaking news goleeta ate oleeta mawulire ate agayamba side era etulwanyisa nojja n'ogamba ate ojja ne shocking news ate shocking news gyojja kutiisa butiisa bantu tolina kyojja n'ogamba nti kigatta kutaasa bulamu bwa Lumbuye wobulago ojja ate okwongera emitima gy'abantu tebalyoka bayingira mu inbox ne bajja ne batubuuza Erigoni gwatera nnyo tugamba amazima kiki kigenda mu maaso tubuulire ate ne tudde okusirisa bantu nga bali mu kukaaba baganda bange tubeere nga tukola live zino nga twegendereza kino kye tuzaanyirako bulamu bwa Lumbuye buno bulamu bwa Lumbuye tetuzanyira ku live lwakuba twagala kubeera n'abantu bangi tukole live nga zitaasa bulamu bwa Lumbuye kyekigenda otutaasa baganda bange mwena era abantu babadde batuuse naye bagamba tetwagenda kwagala kuwuliriza live yonna kuba live zonna ezijja teziwutuwa kituufu mutuwudiisa mutumalamu amaanyi buli ajja nti breaking news luusi muli ku Twitter abantu ne bavaayo ne bakoma oku live ate nga byogenda okubabuulira tobirinaako bukakafu so mbebaza mwena abasobodde okukola omulimu omulungi naye temusitopinga mutweetinge mucontributinge unless nga honorable zaake atujjiddeyo Lumbuye Fred nga ayita mu legal team eri ku ground mu ggwanga lya Butuluki abakuumi atakuumira mpeera